Dr. Tamale tandika okulya cloves buli kanaku olabe ekikyuka ku mubiri gwo. Ngenda kunnyonnyola emigaso gya cloves, ngenda kunnyonnyola emigaso, ngenda kuwa ensonga, ngenda kuwa ne disadvantages obubi obuli mu kulya cloves enkalu. Obadde okimanyi okulya cloves bbiri zigenda kuyamba body yo okurilizinga okuteeka oba n'okufuula digestion yo ey'emmere. Omuntu kino ekibuuzo kigendera ddala ku bantu abayina obuzibu bwa constipation n'abafuna obuzibu mu digestion, abafuna indigestion mu eno cloves ekuyambira ddala, era ekuyambira ddala n'okulwanyisa kansa ky'obadde tomanyi. Eyo cloves gy'olaba gy'oteeka mu piraawo ate n'abasinga babadde tebamanyi na migaso gyayo gye ngenda okutottola. Era nga sinaba kunnyonnyola, sinaba genda maaso, nakutandika kutangaaza, teweerabira okungoberera ku mutimbagano ku channel yange kuba nina emisomo mingi gikyajja. Teweerabira n'okunyiga akadde kuba nkyaleeta emisomo. Ekibuuzo ekisooka, cloves kye ki ky'oyinza okwebuuza? Zino cloves ziyagalibwa ddala abantu mu nsi almost like mu nsi yonna, era zino cloves zikozesebwa mu mmere, mu byokunywa ne mu kuwonya endwadde ky'obadde tomanyi. Era cloves ziriikingira ddala mu vitamins, minerals n'okuggyamu obukyafu mubiri. Antioxidants zino cloves z'olaba, era nga components ezo zenjogedde ziyambira ddala omubiri gwo ne gubeera healthy, ne gubeera nga gusobola ddala okuperformingira ddala nga omubiri gwe gulina okuperforminga engeri eri natural nga tokozesa. Era nga okulya cloves ebbiri ziyambira ddala ku immune system yo, okuboostingira ddala immune system yo ky'obadde tomanyi. Era nga tubeera twebaliza ddala vitamin C eri mu kino ekibala kino cloves ekiyamba okugenda okuboostinga immunity zaffe. Immunity tukimanyi bulungi nnyo, immunity eyambira ddala omubiri ne ku basirikale b'omubiri bano ba white blood cells okuyingiza oxygen n'okulwanyisa ekibeera kirumbi omubiri. Era eno eyambira ddala cloves eyo gy'olaba. Era cloves eyambira ddala n'omuntu atawaanyizibwa obuzibu bwa digestion issues, era etreatingira ddala, ewonyeza ddala. Kuba ennaku zino tulya nnyo fast foods, ebintu ebiri fast foods ebiri high in calories, era eno egenda kuyamba nnyo okudigestinga bulungi nnyo emmere, eba tegenda kuwa kyenda buzibu. Era bulijjo owulira ekyenda kyesibye eky'omuntu, ezo emboozi bulijjo oziwulira, naye ate tekyali kutuuseeko ate nga oyina solution weeri. Cloves bbiri ngenda kukubuulira engeri. Era ne mu kunoonyereza okwakolwa ku University ya Lagos e Nigeria
kwagambibwa ddala bulungi nnyo era zino zisobola n'okuyamba n'okuwonya ulcers ezo cloves z'olaba. Era zino zireducinga ne gas mu lubuto ne nausea mu lubuto. N'omuntu atawaanyizibwa ng'agenze manju nga byakkakabukazi ntegeeza emikolo, era ono akuyambira ddala ku kye. Era osobola n'okutabika bulungi nnyo cloves eziri powdered oba enkalirireko oba ensiikeko, zino ze bayita zi roasted cloves, n'ozimikisingira ddala mu mubisi n'obeera nga onywako, ezo ze bayita cloves. Era nga ne cloves ekuyambira ddala ku muntu atawaanyizibwa amannyo, omuntu alumizibwa oba erinnyo likuluma oba kaluti y'erinnyo ekuluma, osobola ddala okukwata clove emu n'ogiteeka ku linnyo, ebalagala naye ate ekola. Era cloves ziyambira ddala era zicontributingira ddala ku health y'ekibumba, kuba tumanyi bulungi nnyo omugaso gw'ekibumba mubiri. Era tumanyi bulungi nnyo ekibumba nakyo kifuluma obukyafu mubiri gwaffe. Era ne mu kunoonyereza okwakolebwa e Cairo kugambibwa ddala like oil oba oil asangibwa mu gundi mu cloves oyo ayambira ddala function era improvingira ddala liver function oba obadde tokimanyi oyo cloves oyo. Era ayambira ddala ne cloves okureducinga inflammation mubiri, okulumibwa omubiri, omutwe n'endwadde nnyingi nnyo, okulimibwa omubiri oba magumba, akuyambira ddala ono cloves. Era osobola ddala nnyo n'okugikozesa nga remedy oba nga eddagala ku muntu alumizibwa omutwe. Osobola okukikola bw'oti, egiraasi y'amazzi n'ofuna omunnyo guno oguli naturale, nannyonnyola emigaso gy'omunnyo, omunnyo oguli so beneficial ku mubiri gwo gwe bayita guno sea salt, oba n'ogattamu ne clove powder wobanga omuntu agenda kukozesa powder form, era ekyo kikuyambira ddala. Oba sekyo osobola okusookinga bulungi nnyo cloves mu coconut oil, ne weenyiga n'ozikozesa nga massage ewantu ewakuluma, era ziriviiringa bulungi nnyo, ziyamba nnyo omubiri gwo. Era ky'obadde tomanyi n'ekirala, zino cloves ziyambira ddala nnyo era nnungi nnyo ku joint zo ne ku body yo ne ku magumba go. Era tumanyi bulungi nnyo cloves zirina flavonoids ne manganese, ono akuyambira ddala nnyo ne mu growth y'amagumba go, ky'obadde tomanyi. Era alina ne manganese component erimu, era ono manganese naye namunnyonnyola ayamba bulungi nnyo ku bwongo bwo, okudevelopinga obwongo n'okuboostingira ddala obwongo, ky'obadde tomanyi. Era ono akuyambira ddala n'okutta bacteria batya, kuba zino bazikozesa ne mu mouthwash nga ogasse cloves ne tea tree oil ne basil leaves n'obikombayininga lumu. Era nga mouthwash akoleddwa mu cloves akuyambira ddala nnyo n'amannyo go okubeera nga gali healthy. Kino kiri naturale, tekiri chemical ekigenda okuwa okuzimba n'amannyo go n'ebibuno byo mu natural way ate nga biri strong. Era cloves zikuyambira ddala nnyo n'okwewala cancer, si kufightinga naye okwewala cancer, to prevent cancer. Mu University ya Pittsburgh eye Russia, eye Beijing
eyo China bakyogerako ddala ne mu Roswell Park Cancer Institute nakyo yakyogerako n'ekikkaatiriza era ono akuyambira ddala nnyo mu kupreventinga endwadde nga kansa era ono alwanyisa ddala nnyo kansa tugambe emirandira kansa mwe gyaliyise okwata oba okufuna okuwa obuzibu bodeyo ono ayambira ddala nnyo okwokya n'okutta egyo emirandira egigenda okuviirako oba egyali kuviiriddeko okufuna kansa era nga kansa ow'amawugwe ow'amabeere ne ovarian cancer era weegendereze ddala nnyo nga tonnatandika cloves kuba cloves y'amaanyi nnyo era nga tonaba kugitandika wali consultinze bulungi nnyo doctor akuli okumpi oba nutritionist akuli okumpi n'akupima blood pressure yo eyinza okuba nga omusaayi gwo tegugenda kusobola cloves era ne cloves erimu component kyemubadde mutamanyi kye bayita polypheno era polypheno eyo nayo naginnyonnyola esangibwa mu vino zi vegetables omuntu fruits zalya kasooli n'ebyo apple byonna pia ebintu ebiri greens era nga zikuyambira ddala nnyo n'okulowalinga cholesterol level yo ne stabilizinga ne blood pressure yo kyobadde tomanyi era zino ziyambira ddala nnyo ne mu arteries zo era ne cloves zikuyambira nnyo ddala okuregulatinga blood sugar zo abantu abalina sukaali okuregulatingira ddala n'okustabilizinga sugar levels era zino ziyambira ddala nnyo okuexportinga ya dose oba akozesa dose ya cloves emuyambira ddala nnyo n'okudecreasinga diabetes risks